Ya Kadama TV tulina Kadama wano alina experience akoze mu Bawarabu ebbanga eriwerako ng'ate muntu mukulu ayagala okubeera ng'atunnyonnyola enneeyisa y'Abawarabu na kiki ky'asuubira bakadaama banne abajja mu Buwarabu, kiki kye baali badde bakola, gavumenti yali badde ekola ki, na myaka emeka oba muntu wa kika ki yali badde ajja okukola mu Buwarabu, bumalirivu ki bw'alina okubeera nabwo okubeera nga osobola okumalako mu nsi z'Abawarabu. Mbeera eno nga nsabira baganda bange bonna ne bannyinanze bonna abali eno ku Kyeyo, kubanga si byangu, si byangu, si byangu. Abaana balajjana. Omwana n'asayininga kontulakiti y'abantu 4 n'asangamu abantu 12. N'asayininga kontulakiti y'abantu 2 n'asangamu abantu 20. Ekirala mwami Kadaama kye nnyinza okugamba abaana, kuba nze mbeera ku Kadaama TV n'enkugoberera n'empuliriza byonna. Ekintu ekirala kye mbadde nsaba abaana baganda bange bano Bakadaama, bw'obanga omazeeko kontulakiti obanga agenda kumalako, embeera oba ebadde mbi naye n'olaba nti kati bakyusizzaamu olw'okuba owuzaayo emyezi 3, gonda beera nga kapa eneeri emmese, gonda we bakutwalira wodda, we baba bagonvu gy'oli naawe gonda. Kitegeera mwami Kadaama? Naye nga w'oba ogenda nga tojja kudda, tobalaga nti ogenda, togenda kudda, obakooye. Ekyo kibanyiiza ne baagala bakuwe n'obutwa. Naye kasita oba mwegendereza gye bali n'obalaga nti kontulakiti yo eweddeko, we bakugamba nti tubadde twagala oddemu otukolere biki biki turinowinge, towakana nabo. Abaana bagambe tebabawakanya. Omwana akaakane akkirize, amugambe leeta olupapula n'ekkalaamu tuwandiike. Naye mulina okumpa bureeke, okugeza ono Novemba wemba nga ndi wakugenda mu mwezi ogujja, omwana oyo akkirize, baleete olupapula bagambe omanyi baba oba mama ŋŋenda oba mu Desemba nga 15. Naye kontulakiti etandika Gwakubiri, nsaba mumpe January ŋŋende eka mpuumule ndabe ku baana bange. Kati nkomewo January ng'agwako, ntandika Ogwokubiri wano nti ye nga byonna mubiwandiika nti ye nga bakuwa n'ekkopi eyiyo. Bwe bamala omuwa ekkopi eyiye asayininze wano nawali eby'omusaala babyogeddeko, babamwongeza oba ki, ebyo byonna biwedde biri mu buwandiike. Akkirize ng'amaze okulaba ebintu bino bamaze obiwandiika bulungi mu lulimi luno olwaffe n'olwawe, asayiningeko. Bw'amala okusayininga abeere musanyufu nabo, tabalaga. Bwe bamubuuza ne bamugamba nti kaakati obadde oyagala genda ddi era okomawo ddi, ng'abeegambira bulungi nnyo nti nkomawo weeruti ne weeruti, ng'ekyo kiggwa nga bali bamukolera gundi bulungi, bamugulira air ticket bulungi nga tebalina na taabu, kuba baba bamanyi akomawo. Okitegeera mwami Kadaama? Abaana bayiga okugonda. Kati ye mundaye abeera asaba ekintu kimu, kumutuusa ku kisaawe, kumuwa katabo ke pasipooti na kumuwa tiketi ye emutwala baasi olutuula mu nnyonyi waati ng'agamba mbawonye mu mutima. Nga ye yeegendera eka mu bulungi, tebamufumise bwiso, tebamuwaadde butwa, kubanga ovaawo ng'oli mu mukwano nabo, baba bamanyi oli waabwe odda. Kati omwana ono watuuka eri n'agenda n'atuuka ewaffe, ng'abaweereza ne ka WhatsApp bagamba bambi natuuse bulungi, abeeka babatumidde nga kiwedde. Bw'ayagala babulookingirawo, bw'ayagala n'aleka we bamukubira nga bamubuuza ojja tukulinde, wadde mbu okubagamba nti nedda sikomawo.
munoonye omuntu omulala naye nga avuddeyo mu bulungi. Okitegeera mwami Kadaama? So mbadde nsaba abaana obaŋŋambire ebigambo bino bayiga okugonda bakaakanenga wadde abadde atulugunyizibwa emabega eno naye bwe balaba nga emyezi giweddeko batandise omwagala bamulimbalimba bagamba ddamu otusayiningire tukwagala otukolere biki tabalaga busungu nti babadde bamucunya. Agonde akkirize naye ng'akkiriza atya abawa kondishoni nti njagala kuddayo okweka mumpe bureeki ngende ndabe ku baana bange nti ye nga bakiwandiika. For example eno November nga nzirayo gwaki December 15th. Okitegeera mwami Kadaamba? Kati bw'aba awandiika bagambe contract tugiwandiike ng'etandika Gwakubiri kubanga January ijja kuba ngenze ewaka. Okitegeera mwami Kadaama? Abaana bakiyiga ekyo. Kyembadde nsaba mwami Kadaama, kwe kusaba kwange kutuuka eri abaana. Ekirala mwami Kadaama kyembadde nsaba oba kyensabira baganda bange bonna abali ku kyeyo, nze ndudde mu bantu bano kyemaze obbalabamu bo osanga omulungi aba mulungi ddala ate wosanga omubi aba mubi. Era ku 10 okusanga abantu bano n'osanga abalungi osangako nga 5 nga be balungi naye ate era tebakwemazaamu. Abaana bayiga okusirikako kubanga abantu bano balimu okukemenkereza. Yes, yeefuula mukwano gwo n'ayagala amanye ebikukwatako ewammwe gy'ova biki oba ensi yammwe. Mulage nti naamwe ewammwe mwesobola. Okitegeera? Kuba waliwo omwana agamba nti ye baamuuma n'amazzi g'okunywa. Aseena amazzi ku taapu ne yeefumbira n'agateeka mu kadomola n'ateeka mu luumu ye, tebamukkiriza na kuteeka mu furiigi. Okitegeera? Naye ng'ate ebintu bino byonna mu kontrakiti mwebiri. Ekirala abantu bano tebeetaaga n'obalaga nti obatya nnyo. Tomukambuwalira nnyo kisuuse ate tomulaga nti omutya nnyo. Era w'oba oyogera naye ng'omwenya n'okumwenya ng'omutunuulidde wooti mu maaso, totunula wansi, totunula bbali. W'oba omugamba nedda, mugambe nedda nga yeeyo ya kikulu. Si yakuddaawo ate weekwatakwata ku busubi, ate weekwatakwata ku busubi. Ebyo mwami Kadaama tebikolera bantu bano. Mutunuulire mu maaso mugambe nti ekyo nedda. Akuddemu nti nedda, omugambe nti nedda. Waddamu ogwokubiri omugambe kandeete contract. Kirabika tontegeera, kandeete contract tugisoma abo babiri kuba ekyo ky'oŋŋamba tekiri mu kontrakiti yange. Ne wakugamba kwejjanjabisa muleetere kontrakiti ogimulage omugambe nedda. Okweka ennyini wasayininga ne gavumenti yaffe wano ng'obakakasa nti ogenda kungula kuntwala ewuwo nkuyambe naawe onyambe ng'ompa buli kye neetaaga kyonna nga nange nkukolera by'oŋŋamba okukola ebiri mu kontrakiti ne tukkiriziganya. Oŋŋamba otya nti neggulira eddagala. Okitegeera? Ekirala abaana bano mwami Kadaama, abaana bayige okumanya. Waliwo abaana abalimba nti balwadde nga si balwadde. Naye abantu bano awo waafunira chansi okuweka ogubi n'ogumira. Waafunira chansi ekutwala mu ddwaliro ne bakuyingizamu ebidagala byawe ebibi. Okitegeera? Abaana abamu balimba nti balwadde ng'alwayagala awummulemu. Ono kyakola ng'amutwala mu ddwaliro. Kale we bakutwala mu ddwaliro tokkiriza mpiso. Bagambe nti nze omubiri gwange guli allergic ku mpiso, bampe empeke.
era empekezo we bazikuwa balage nti ozisanyukidde nnyo. Tomira mpekezo otamanyi. Waakiri atuuke ewaka azikuba ekifaananyi asindikireko munne yenna oba asindikire gwe mwami Kadaama, osooka ozinoonyerezeeko by'okumugamba ezimye. Okitegeera, abaana bayige okwebeereramu mu mbeera eno kuba abantu bano bazibu. Mwami Kadaama kyenjagala okutegeeza amazima, abantu bano bazibu. Wasalawo okusalako omutwe agukusalako bulungi nnyo nnyo nga talinaamu nakati. Omanyi gwe nga woosala enkoko, tewaleero enkoko eyo ngenda girya. Tolina kikulumiriza kuba wasazeewo nti ogenda giwuuta mu ssupu. Okitegeera, kati bo bano wasalawo okusalako omutwe agukusalako ne bakuteeka mu kiveera ne bakuvuga emayiro ze bakuvuze ne bagenda ne bakudampinga eyo. N'ovunda teri ali kulaba, teri ali kuzuula, okuggyako mpozi omwoyo gwe okulootesa abeewaamwe ne gubagamba ebyo byokka, naye nga tewali ali kuzuula. Okitegeera, ekyo abaana bakiyige mwami Kadaama. Ekirala mwami Kadaama kyembadde nsaba olw'ekisa, yes, abantu bonna beetaaga ssente, ne waba mwana wa myaka 3 yeetaaga ssente, naye mwami Kadaama, gavumenti yaffe mbadde nkusaba ogisabe oba ogigambe tebaleete eno baana bato, abaana abatanaba kwetuuka. Omwana nga tazaalangako mwana munne oba omu oba babiri, omwana nga bamugye bujja eyo mu kyalo, kwegamba mwana kuva ku myaka katubale emyaka 2 okuuka wansi. Bannange tebaalireese baana abo eno yeetaaga abaana abakyalo oba abawala baazirwanako. Bayinza okuleeta eno omuwala ow'emyaka 18 oba 2 nga bamugye mu ghetto, nga badde mu bayaga, oyo ayinza okumalako. Naye omwana omuwala mwami Kadaama nga badde akulidde mu maka, abazadde bombi weebali oba bajjajja bombi nga bebamukuza weebali oba bakoojja basenga, ng'omwana oyo abadde akulira mu maka, abadde ku ssomero ssente oba ze zigaanye oba muzadde we omu yaakafa nti kati school fees awuze, ne balowooza nti banaaleeta eno omwana oyo mwami Kadaama. Abo be baana abafiira eno, be baana be balubbinga, be baana be bawa emirimu emingi, ne bamukozesa mu nnyumba eno, ne bamukozesa mweri, ne bamukozesa mweri, n'akasente olumu ne batakamuwa. Okitegeera mwami Kadaama, eno yeetaaga baleeteyo abantu abaazirwanako, retired women and girls. Naye ogamba nti baleete omuntu abadde atanaba kuyingira mu field ya bulamu buno ya struggle. Mwami Kadaama, nze eno natuumayo erinnya, eno mpitayo University of Understanding. Mwami Kadaama, struggle yeno oyita mu University of Understanding. Era omuntu waavanga eno nga mulamu n'atuuka e Uganda nga tategeeranga, tafunanga wongo butegeera, tayawula kirungi ku kibi, oyo omanya aba alifa waatyo. Ne wooli muteeka mu ntamu n'omutokosa taliyiga. Mwami Kadaama, kyenyinza okugamba, eno bayitayo University of Understanding. That is what I can tell you, my dear. Eno singa gavumenti yaffe esobola teyalikiriza baana ku luggi eno abo abato. Ekyokubiri, kampani zino ezituleeta waakiri singa batuuzanga abaana bano ne bafuna kati omuntu nga nze nga mbadde eno n'enkola ekyeyo kyange n'enkimalako n'envaayo, ne banfuna ne batufunira ekifo we tubeera oba ofiisi, ne tuba nga tusomesa, tugenda mu buli kampani erina abaana abategeseddwa nga banaatera okulinnya ennyonyi, ne tugenda ne tubasomesa, ne tubakansolinga kiki kye bagendamu. Mwami Kadaama, ekintu ekyo kyalikoledde abaana.
kuba ne waba wa myaka 2 ng'ajja naye nga nakimuyisa mu matu weeks 2 oluvannyuma amanya n'asalawo n'agamba gyendaga waliyo okufa gyendaga waliyo okukanyugibwa okuva ku gundi waggulu ku kalina ne bankanyuga wansi gyendaga waliyo okuwongewaayo mu bintuntumu ebyawongo gyendaga wantu wakyamu olina okubeera ng'otunudde wot naye ng'omanya nti saidi mirazi zo ziraba weeyambise saidi mirazi zo nga woolaba nawolovu ebeera etunula wano na wano naye ng'eraba n'emabega eraba ekiva mu maaso eraba ekiva mu saidisi eraba ekiva emabega okitegeera eno yeetaaga n'ojjayo ng'olina amaaso ng'agaanawolovu n'okutegeera ng'okwanawolovu okitegedde mwami Kadaama kyekyo naye okugamba nti abaana banaamala gajja abaana abamu ab'e-Uganda abasinga oyinza omulaba nga mukyala mukulu azaddeko abaana 3 4 naye nga ye yamanyirira kumugamba ne waaba bbaawe akomawo ewaka n'amugamba sokisi zange zino zinjolezeeko engaato zange ezo zirongoose kino na kino kikolewo kwegamba nga waliwo abakyala we batyo yalinda bamugambe teyeekolera teyeesalirawo teyeetegeerera bano abantu tebakyagala ayagala kuyigiriza wiiki esooka waakiri n'eyokubiri kimala alabe nti okutte okitegeera naye kakati abaana abato abo baba tebasobola lwaki ngamba baba tebasobola abaana abato bakoowa omwana omuto tamanyi wajja kulimba muntu ono tamanyi wajja amutetenkanya nga nze omukulu wenyinza omutetenkanya okitegeera mwami Kadaama nze ndi muntu mukulu nyinza omutetenkanya abaana bagenda ne bagamba bakube endowo yes omwana omutono tamanyi ngeri kijanakubamu ndowo ajja kuba agikuba oli amulabe okitegeera ate sikumala nti mu buli nyumba okubiramu endowo kuba amayumba agamu galimu obulaba ngamba bukamera okitegeera omuntu omukulu oyinza okwetetenkanya ekyokulya naye omwana ono omuto era ajja kudda mu lumu yatandike kukaaba bamukozesa emirimu n'ekyayi aleme kufuna budde butuula kunywa okitegeera n'emmere aleme kugifuna ati okwogera wayogera bamuwogolero manyi bano abantu ne waaba ayogera mu bulungi ayogera ayasama okitegeera kati omwana oyo bamukangakanga we batyo akaabe ate bano okukaaba kubasanyusa nnyo wakulaba ng'okaaba yaawulira essanyu okitegeera mmere yawe yakulya ng'okaaba bwe bawulira mirembe abaana b'ewaka abo baana bazibu nnyo mu bawarabu ennyo abaana abawala kasita osanga amaka nga galimu abaana abawala bazibu era bw'otoba n'omutwe n'obeera n'omutwe n'oguguma nga gulinga ogw'endiga tomalaako na mwana oyo eno esawudi yeetaaga ng'olina omutwe nga gwa ndiga oba nga gwa sitoovu simanyi na kumanya sitoovu ziri ezasookawo ziri nkubuulire mwami Kadaama eno yeetaaga omutwe nga gwa ndiga n'omanya nti ajja kugamba kino omuteerewo omugongo omugambe kale oba kuntema tema wano okiwulira mwami Kadaama kakati waliwo omwana omuwala nga bamuleeta nga bamutwala mu nnyumba we bamutwala mu nnyumba ng'asulawo wiiki namba wasulawo wiiki namba ye baali bamuwadde ruumu agenda okulaba ebisumuluzo ku ruumu tabiraba awuuza ebisumuluzo beewuzaawuza nga nkubira esimu aŋŋamba we yaŋŋamba omanyi amagezi ge namuwa namugamba ky'oba okola maliriza emirimu gyo obulungi saawa 12 ogenda ositula amasuuka go tositula buliri mpaliso guleke eyo situla amasuuka go bulangiti ogenda obikube mu nnyumba mu main house otuulaawo oteekeko ne freesi ebanja bajja bakubuuza ate gwe kiki obagambe nti nga temumpadde bisumuluzo sigenda kusula mu ruumu muli kyonna kimutegese okunkola mukinkolere wano neereese nga bukyali wano sivaawo sigenda kusulayo eri sinakindi ekisumuluzo we kiba kibuze muntwale ku poliisi tobagamba n'ofiisi obagamba poliisi kuba poliisi bagitya jjukira bajja kwebuuza ye ono atugamba tumutwale ku poliisi talina musango gwakoze ate kakati agamba lwaki tumutwala ku poliisi nti ye muntwale ku poliisi naye wano sivaawo ffena tugenda kusula muno ono bamutegese kunzita
munzite neereese munzitira wano naye sigenda muluumu muli okutali kisumuluzo. Omwana namugamba lemmerawo tokkiriza naye kyeyakola weyakikola n'atuula. Kati omu yali ava eri waati amusangawo ngagamba ate gwe kiki ono asirise ng'addayo agenda awulira maama we awulira baganda be omanyi balina olugambo tebasirikira kintu. Mangu ddala bonna bavayo ne beekuŋŋanya ku muwala ne bamugamba ate kiki n'abagamba njagala bisumuluzo. Awatali bisumuluzo sigenda kusulayo eri sigenda kusulayo eri. Kati baba yali taliiwo. Omuwala n'ansindikira kamesegi ne mugamba gwe beerawo tovaawo wekiba kyetaagisa oteekemu n'okukaaba obuzigaziga. Nga bamugamba kale leka baba akomewo tulabe. Nga bagamba oba baba akomawo oba takomawo ngenda kusula wano. Ennyumba yange ebisumuluzo byalazeewo era lwaki mubijjeeko ko nze tokkiriza tebakulimba mbw ate sulayo leero enkya tunanoonya ebisumuluzo tokikola kuba wonookkiriza n'osulayo okwo olwaleero mmanyi ogenda kusula mu luumu eyo nga togiggala. Baagala kukola ki bakikukolera awo mu main house. Omuwala naye n'alemerako. Tuba tuli awo nga baba atuuse ng'aŋŋamba nti baba wuno atuuse ko nze guma omugambe ekyo omugambe baba sirina tabu emirimu gyange mirungi nnyo njagala mumpisa bulungi nnyo naye okuva ekisumuluzo kyange lwe bakijje ku luumu yange sigenda kusula eri ngenda kusula wano. Kyonna kye mutegese okunkola mukinkolere wano neereese oba kunsalaasala kundya oba kundeepinga neereese wano we muba mubikolera seeri mulumu. Ng'omusajja bimusobera ng'atandika atokota olulimi lwawe awuuza ndowooza bali ebisumuluzo nga beewuzaawuza. Ng'omuwala agamba wano sivaawo baba oba ebisumuluzo biwuze muntwale ku poliisi. Omwana neemugamba lemerako. Kati oluvannyuma manyi kinamugamba neemugamba omanyi gwe weefuule ng'akuba essimu weefuule ng'akuba essimu. N'abagamba kati bamuganya okuntwala ku poliisi nze kankubire poliisi yennyini ejja eno ne wano. Amangu ako baba yamugamba nedda teeka essimu wansi sooka oleke tugenda kisolovinga simanyi biki wakiri ndeeta omuntu akole kufulu empya ateekeko simanyi biki. Omuwala nga nze mugamba yetuulo kaakane. Omusajja we yagenda eyo ne bagenda ne beeteesaamu ebisumuluzo tebaabireeta. Kati omuwala azuula omu ku gatabanyi g'awaka gwe gwali guggyeko ebisumuluzo ndowooza nga gwagala ekiro gujje gumusooberere. Namugamba ago ge magezi era togavwangako. Kati ekyo tokimaze era omuwala gy'ali akola. Naye yaddangawo mbukwekaabya bano abantu tobakaabirira wobakaabirira obeera ng'oba abasiiga omuzigo oba abawa juyisi simanyi okitegeera. So abaana abasinga ebyo tebabimanyi. Singa otuuka mu maka ne bakuwa luumu ng'eriko ebisumuluzo n'ogisulamu olunaku lumu oba bbiri nga weegalira olunaku olwokusatu ne bakuggyako ebisumuluzo togisulamu. Jangu wano mu kyangaala oba mu ddiiro oba mu korido w'oba oteeka obuliri obagambe kati wano we ngenda okwebaka nti munjagala awataggala. Eri mu kisenge we nzigalawo kibaluma kati kaneebake wano mu kyangaala. Buli omu wava n'andaba buli omu gy'ava n'andaba wano okitegeera. Kali aga magezi abaana njagala bagatwale era bagakozese naye mu bulungi okitegeera mwami Kadamu mu bulungi.